moye genda kunomya obulamo genda puntamya yo anem just steady black man SMX media nalo keep it. Omuyimbi Konshens akomyewo mu ggwanga erya Uganda. I think wembera sikoze ensobi guno omulundi gwa kusatu obanga gusuuka mu gwokusatu nga Konshens ajja mu ggwanga erya Uganda. Kuguna eno omulundi ekisiza okubeera nga kinsanyusa nti olutonye ku Entebbe airport bwati wali Nakawuka tebayiseewo nedda naye abadde bamuleeta ku Entebbe road awo ne babranchinga off ne bagenda Nakawuka eri gye baziika omugenzi Moses radio oba abangi gwe baali bamanyinga amanya gagadde Asekibogo Moses neera bwatu napenga tribute ye oba n'agenda asobole okubeera ng'akungubagira omugenzi Mowzey radio era bwatu n'alabako ne ku maama we n'alabako n'abantu abaliwo abawangalirawo ewaka mu ngeri y'okushowinga respect eri omugenzi Moses radio era bwatyo n'amuwa n'ebimuli oba n'amuteekako n'amuganzikako ebimuli. Konshens ndoza ku bayimbi abali international y'omu kubasookedde ddala okubeera nga bapenga tribute eri omugenzi radio. Yes mu ngeri ey'ekitiibwa Konshens ekimulese anayo concert naye mu kubeera nga anayo concert nze kyensuubira mu Konshens ku guno omulundi wabeera zze bambi Konshens simanyi oba bakutegeezezzaako dda oba mwakitadde dda mu program oluyimba lwe wakola ne Azawigwe twagala video kyokka nze jabbeera sikubanja wokola video ya oluyimba lwakola n'Azawe ekyange nga kiwedde naye nsuubira engeri gy'oliwo ne Swangs Avenue brand nnene nnyo nnyini ddala nsuubira project mwe nasobola nnyo okubeera nga mugikwasaganya oluyimba olwo nsuubira oba luli namba 3 ku albamu ya Azawe gye bayita Sankova simanyi bati bagiyita Sankova subira wati we yagituuma yes album ye empya Azawe gyalina ne ajja mu kubeera nga apushinga so tusuubira oluyimba video eyo okubeera nga mugenda gikwasaganya not until onokolera show yo gye yakulese okubeera nga oyimbako ngenda beera nga nku updates endala nnyingi nnyo Konshens nga ali wano mu ggwanga erya Uganda paka wanadirayo gwe kyonna okukola subscribing ongene notification bell ebisigadde obitulekere. MSSMX sign out. God first, God in the middle, God in the back, God on the sides. Love first, love in the middle, love in the back. Love number 2 of the game. If you want to be loved, love first. If you want people to be kind to you, be kind. If you want to be blessed, bless first. That's rule number 3 of the game. If you want to be successful, have faith. If you have faith, do something. Don't just sit there like a bag of cement, man. Do something. We all do. Music naffe bwe tumanyi ekyo ekintu kye product kye tutunda ate nekyala music wa wano bannayuganda bamukonsuminga bulungi okitegeera kati balina okuweebwa time bamuwulirize okitegeera tulina bye tuba tugamba mu music okusinga okupopulatinga music ava wabweru w'eggwanga atalina na culture ya wano Uganda so naffe tuba tucomposinga that kind of music that we present to the people tubeera tulowooza ne ku ggwanga lyaffe so kirungi nnyo bamuwulirize music ava wabweru nawulireko asaanidde kubanga ensi bwetyo bwekola ne bogenda mu America balina percentage yabo gye bakuba eyawaka. It's about time Ugandans learn to value what they have. So tutambula ne tusanga abayimbi omusiba mu studio omusiba mu studio kankiite ku studio my friend batusanga ne beekweka ne batuwa entebe ne tutuulamu bwe tugenda nabo mu studio tebasobola kukola kintu kyonna nga tonnaba kubaako kyokola kikulaga ki Uganda has the freshest talent mu nsi yonna kitegeera naye abantu abawaka naddala aba proponents aba system bennyini balina engeri gye bakisqueezingamu abantu nga tayagala kulaba ng'ogenda wala kitegeera bakumisinga bonna agende wala ennyo so it's about time bavaliwinga ebintu byabwe balina bane tuli bakabi nnyo bannaye sikyakwewaana bwewaani kirungi okwemanya share teri pay share yawere chai tobeera ogenze just entertaining abannayuganda si yakusasulira kitegeera ate baba yetegereza contract ye assigning
kuba munnaye tuli professional wadde okimanyi tuli professional business people tukolagana n'ensi yonna tubeera ne contract zaffe ziri ezansi yonna ne wano Uganda era ekola kitegeera nti omuntu olina okurespectinga contract yo toyinza kubanga wansasudde nesijjako toyinza kubanga wakkiriziganyizza nange nesijjako toyinza kubanga wataddewo conditions ezinzikiriza okukola nesikola bannaye guno gwafuuka mulimu ate gwafuuka mulimu guliko n'abantu abaguwagire abaguteekamu obudde bwabwe kitegeera tetwagala gudelivaringa bubi basically so we respect principle ye ateekwa okuba yasoma contract wonaaba olina time ojja kufuna chance ogitunuleko okolabe so tegeere nti no fe to keeping our principle we keep our side of the bargain ate nekirala since we are trendsetters for other artists in Uganda and elsewhere we have to learn to be professional so tugezako okubeera professional that's exactly what we are doing teri kirala n'abalala babikola wano muganda waffe ekooni yali alina okujja wano ku show ne balemu omuleeta mu ngeri gye balina omuleetamu teyajja paka webamuleeta mu ngeri so omuganda with principle n'omusomesa alina okufuna chalk n'omusawo alina okuba n'empiso n'omukyasa alina okuba n'emove omuyimbi alinza okuba neetaaga microphone okitegeera everybody needs something lwakuba abantu bagala nnyo twala business z'abanaabwe for granted fe tetwogera ku business z'abantu balala tweyimbira buyimbizi business yaffe tugikola bukozi naye abantu abalala bonabona balwalinga ne bakola lwale point yaabwe just to discuss your business but seriously olowooza nze nange siri businessman olowooza nze sina bills olowooza sasula bills sina capital sina loss all that combined is professionalism business. Business is business. We have stayed together since we started working together. So having to learn how to live in the same house as you are, you are growing, you are becoming a man. Okubeera n'omunno, kintu kyangu oluusi. Naye ate ekikifuula ekikinyumisa obudde engeri gye bugenda bukifuula ekyangu. Ebintu ebikunyiiza kasabirina nga biyitako obudde bantu ogenda obimanyira kitegeera so challenge eyandibadde nga challenge it was a learning experience for both of us okweyiga kubanga fenafena twakulira mu different backgrounds yakula ne brothers bangi zinakula ne sisters bangi kitegeera so n'engeri gye mbeeramu mu bulamu bwamu is a little bit different naye nga so far tukihandolize so far man tukihandolize paka kati amirisiterinzina nebadde bijja bitambula kitegeera babeera nga waliwo ne talks ziri outside manyi outside influence nga bagamba bano bayawukanye twabasanze balinga balwange bakoze bwe bati those things can affect you somehow nogamba niwaye tukoze tutyo batandike katambula nga twekutta omukono kyokka ate naffe twakola buli twatambuliraga mu motoka emu kati olinagolebambi akamotoka omwate kati natandika oganze njagala kugende onaye njagala kugende so nga tutuuka nga tusobola kubeera mu the same place at the same time all the time it's a challenge.